ku Monday paka olunaku olwokutaano tugwiriddwako omukyala mu bakyala ngera mwali mu studio naffe omukyala nyabo kapetuuse happy women's day no atingako omukyala tusanyisa okulaba webale kujja olugoye ofunye luwanvu oyo nedda sorry manyanga mbere nobagakababo okutujoyininga ku lunaku olw'abakyala kati nga gwe omukyala kabakati ali eyo ali mu kwebuuza leero nga ffenna tuzze omulundi gumu kyekigenda mu maaso kubanga lunaku lw'abakyala naye ng'okikiridde omumanyi leero ng'okikiridde omukyala sinze era yegwa kenyini gwatandikirwako abalala ne balyoka bagenda mu maaso kyesinga okwagala ku vibe yawane eri wane essaawa zino nti bannange tuli basanyufu era tuli ready okukiikirira omukyala oyo ali eyo naffe essanyu lye tuli wano tuli mu ddiba laga tuli mu dexteninga tusubire nabo bali mu kujaguza ngaffe oza kuba tulaba ku kiri kitya bannange abatulaba ku kiri kitya ntuuse happy women's day abakyala bali eyo bannange buli mukyala nga wali ontereddewo omukono nti mbere wendi nkutumiddeko nkwagala nnyo olunaku luno ndukuweereza yonna gy'oli n'abaami naye ng'okusinga abakyala bw'atyo bw'agambye omukyala kapakati olunaku olwaleero tulina abantu bangi nnyo be tujja tucelebratinga tulina abantu bangi nnyo abalina records mu bulamu bwabwe era tulina abantu bangi be tuzze tunokolayo ensi bezze enokolayo n'ogamba nti ono ye wanjawulo era tulina abantu ab'enjawulo olunaku olwaleero tulina omukyala asinga obumpi mu nsi yonna mu World Book of records era ng'omukyala Zafran yabadde agamba nti abadde tamulabangako naye olunaku olwaleero tusazeewo tumukulage wano naye toli bulungi naye ate yakisiwe mulungi muzibuka maama kasanyufu tekayina tabbu yonna ekyo nno kibeera kyanjawulo ebakugirayo ne bagamba ono ye mumpi naawe n'okya-acceptinga n'okyagala n'abalala bandabireko bayinza okubeerayo nga balowooza nti be bampi ennyo naye nga naye gyali omukyala oyo yali takyalina bwakyegaana nedda si kubanga talina bwakyegaana naye nga buli muntu yeetaaga okubeera recognized and appreciated the way they are yankiso joli lwakyansiibula baayi era nga tetwakomye okwo tulinayo n'omukyala asinga obuwanvu nga bagamba bannaye oyo nani ali muwasa munnange na mufumbo waliyo Sinina Rose wanje kapa simanyi lwaki sikuwulira bulungi waliyamusinga mulo waliyamusinga mukyala wuyo mulamu ngaffe asanga ffe akola ebintu byempola mpola naye osanga alinamu obunafunafu naye ateera ekimufuula ow'enjawulo nti yavaayo nakkiriza n'agamba honest and she's beautiful and she's proud of it era ne mu bitabo byaffe eby'ensi yonna gwe tukyafunyeeyo agamba nti yasinga kyozino kimanyi nti wali abakyala abali eyo ng'agamba nze ndi muwanvu nnyo bannange ani anaatwala nze omuwanvu bw'oti mukwano togwamu ssuubi bakwagala nga bw'oli tukwagala nga bw'oli oli olowooza nze sikwegomba okuyimirira nga nkukoma mu kiwato kapa halo omanyi ekintu ekisinga okwewuunyisa fe abakyala tubeere eno ne twenyoma noganze nno mwe nagejjera muno ani alintwala mukwano waliwo ayagala abo n'omutono nnyo nga waliyo ayagala abo kati waliwo antikapa alina engeri ye gye yeeyagalamu n'abantu engeri gye bamwagalamu wama antikapa banyonyoli njagalirwa ddala nnoze goola njagala baaki kati omukyala tobeereyo ne weenyooma n'ogamba nze ndi bwenti nze tuze tulaba abakyala ab'enjawulo bannaye mujjukira Charles ne Asiya mukama amuwumuza emirembe Asiya naye abantu abo balinga balina vibe gye batuwa nga balina engeri gye batuengaginga ne batufuula bize naye nga Asiya yalina Charles we ng'amwagala nga naffe abantu nno tumwagala Asiya waffe naye mukama n'amutujja ku maaso naye nga munnange olwo nno tetujja koma ku ekyo waliwo omukyala alina enjala empanvu tebagamba zizokapa akapoligalenzo oyo omukyala abatubuuza nti tunaaba tutya babuuza oyo nenga yeetakula atya
okola bingi no byatatuukiriza afuna engeri gye yeetakulamu naye ng'omukyala oyo bagenda omunoonyerezaako nga yasinga enjala empanvu ng'alina inches z'enjala ate nga nakyo zize teziriko byeyongeddeko nti oba bayongerako kino twalabyeko n'abakyala abarasita nga balina enviiri empanvu nga bamuterawo red carpet enviiri ze ne zitambula n'osanga abantu ab'enjawulo balina ebintu eby'enjawulo kaga Katonda yatutonda entonda nga yanjawulo naye ng'era tuli basanyufu nti naabo gye bali era bakola record ng'abakyala be batukiikirira mu ekyo bakazi bannange ennaku zino tulina enjala ze tukola oli n'agamba onaaba otya okola ofumba otya naye omukyala yeefumbira yeefumbira muddeyo mulabe mu vidiyo bwe bw'atyo nga yamanyi bw'abikwasaganya kati kapa omuntu wakusanga n'enjala zino enjala naawe zifumba naye kiriyo kirabye bakuddizeyo ekyo kirabyetukola kikandebyo ekirala ezo n'afumba n'alya afumba drinking water balina engeri gye basala obutungulu ne karoti n'obaluka n'oseka ng'ogamba n'afumbira omwami we n'alya ate muneetugambe ki ye kye yasalawo ekimufudde ow'enjawulo ku bakyala ababuli ate ng'era olunaku olwaleero munnange ku BBS Terefayina kuno tubadde n'abakyala ab'enjawulo ab'amaanyi okimanyi nti chief producer owaleero abadde Spice Diana aliwa Jali eyo mu byuma owaayo jebale ali biza ateekateeka afumbira ddala okimanyi nti Hajati Kuruthumu olwaleero yabadde finance manager wa BBS Terefayina nga yakwasaganya ebintu by'ensimbi omumbejja Mariam Dagire yabadde Chief Operations Officer naku olwaleero abakyala ab'amaanyi bavuddeyo abakyala ab'amaanyi fetuleko mwanjo naye ng'okimanyi nti ennaku zino waliwo omukyala abadde akola ebyenjawulo omukyala Babi Itungo Kyagulanyi mumulabye omukyala oyo ennaku zino atukiikiridde nese kukiikirira yenna alina organization eyitibwa Caring Hearts Uganda gyagikulembera ate nga ku ekyo alaze nti akiikiridde Uganda mu ngeri eyenjawulo wuyo omulabamu Oscars wuyo luddawa waliwo akanyumidde yatugambye nti yatudde nani there is this movie actor w'amaanyi gwe yatudde naye naye afuulira ddala atamumanyi Babi omukulu oli yabadde amanyi tagenda mulaga nti amumanyi kuba ye w'amaanyi movie actor w'amaanyi amunaze tolina kyotugamba omukyala Spice Diana ndooza mulaba ku screen zaffe wali wonna abikwasaganyizza chief producer waffe bannange tweyanziza abakyala ku mwanjo era buli kimu tukikwasaganyizza bannange nammwe abaami ke kaseera tubasiimeko ayina engeri gyanyiriridde mu ntebe yasoba ayina engeri gyanyirira ku maca n'anyirira mu ttuntu bambi Spice Diana tukutumiddeko ng'abakyala era tukwagala era nga tuzze tulaba abakyala ab'enjawulo bambi abazze abakola naddala abakyala abalina ebitongole ebiyambako abakyala abo bannange big up to you nti osanga omuntu nga birthday ye nasacrificinga n'agamba nze birthday yange okusinga okukola pate kangende mpeeyo nzirize ku society n'osanga ate nga waliwo n'abaami bambi baami baffe mwebale mwabatubeereddewo n'osanga omwami nga mu butuufu alina role gy'azannya esinga ey'omukyala nga oba brother wo kapa nga wali mu music industry nga taatawo nga mu butuufu abeddewo nga alwaniridde okubeera nti w'olinga era oli mukyala era nga bannange abantu abo tubaagala nnyo tubaagaliza birungi byereere tuyinza kuba celebrating omukyala naye ng'emabega eyo waliyo omwami abaddewo ng'omukyala katono nnyo katugende tukole ku ssente z'abakama baffe tova ku BBS Terefayina ey'Obwakabaka bwa Buganda.